Pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'enju ye bakedde kulambulako ab'enju ya Eddie Mutwe ku kyalo Katooke ekisangibwa mu munisipaali y'e Nansana. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe yawambibwa abateeberezebwa okubeera ab'ebyokwerinda wabula nga n'okutuusa kati akomerwa mu kifo ekitamanyiddwa ekintu ekimenya amateeka. Byabadde bikyali bityo omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen. Muhoozi Kainerugaba n'afulumya obubaka ku mukutu gwe gwa X ng'akakasa nga bw'alina Eddie Mutwe era yafulumizza ebifaananyi bye nga yenna asaliddwako enviiri n'ebirevu era ku mukutu gwe gumu yategeezezza nti ono yabadde atandise n'okumuyigiriza olulimi Olunyankole, ekintu ekyavumiriddwa ennyo ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu. Buli muntu yenna waali ne bw'oba okwasa amateeka olina okugoberera amateeka kye tuyita rule of law. Mu kwogera kwe Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye ebitongole by'ebyokwerinda okweddako ku bikolwa eby'okutulugunya bannayuganda byagambye nti byandizaalira eggwanga lino akabasa. Mumwambudde engoye mumukoze buli kimu. Bannayuganda baagala mute Eddie Mutwe. Family ya Eddie Mutwe yagala mute Eddie Mutwe. Ate mulekeraawo okukola ebikolobero ku bannayuganda. Ab'enju ya Eddie Mutwe bavumiridde ekikolwa ky'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okuwamba omwana waabwe kyokka n'amukolako ebikolwa eby'effujjo omwabadde n'okumwambula okumuweebuula mu baana be n'abantu bonna. Ekyewuunyisa n'amuggyayo ng'ali bwereere. Kiswaza abantu be, kiswaza famire n'ensi yonna. Era nsaba amulina mumutuwe oba mulamu oba mufu kuba tumwetaaga mu famire yaffe. Maama wa Eddie Mutwe Nantumbwe Jane wakati mukulu kusa amaziga yeegayiridde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga okukwatibwa ekisa ayimbule mutabani we gw'agambye nti ye mulenzi yekka gw'alina era amujjanjaba. Amulina mwagala mumutuwe mu mbeera zonna z'alimu tusobole okubeera ne famire ye abaana be bato. Ye mukyala wa Eddie Mutwe n'amala Lona asabye omuduumizi w'amagye okutwala omwami we mu mbuga z'amateeka bw'aba alina omusango gwonna gwamuvunaana okusinga okumutulugunyiza mu maka ge. I don't have the powers to fight you. Naye nsaba okwata omwami wange omuzze eri abaana bange kuba ekisooka talina musango. Waba alina omusango you produce him to court. Atandika okuwoza emisango gy'omuvunaana. Awatali tomanyi kyakola. Bambi munkomyewo kagwe nina. N'amala atubuulidde ku bubi bw'ayitamu nga maama wakati mu baana okumubuuza kitaabwe gy'ali kyokka nga talina kyakubaddamu. Mu mbeera ey'okubagumya mbagamba ajja taliiwo naye very soon ajja alina gye yagenza ajja. Kuba sola mugamba bintu ng'ebyo. Sisobola bagamba bintu ng'ebyo. Mu mbeera y'emu abawagizi b'ekibiina kya NUP mu bitundu by'Ejjinja bavumiridde ekyokukwatibwako omukuumi wa pulezidenti w'ekibiina kino Eddie Mutwe. Ebyo tetujja kubiikiriza. Baleka abaana abato nga bamulekwa. Abandi balina abakazi babaleka nga baana mwandu. Embeera tetujja kugiikiriza. Bw'aba bali kwendageza ku kino molayizinga abantu balowooze nti okugema abantu oba okuwamba abantu kya buliido. Kuba nife bakikola bamala batuleka mu kutya batuleka mu bunkenke abantu batya n'okwogera ekintu ekyandimugasiza eyiwanga nga balituleka mu kutya. Bano baweza okwenyigira mu kwekalakaasa okw'emirembe singa abakwatibwako ensonga eno tebayimbula Eddie Mutwe awatali kakwakkulizo konna. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ddala omuduumizi w'eggye ly'eggwanga aneekuba mu kifuba n'ayimbula Eddie Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe wakati mu balwanirizi b'eddembe ly'obuntu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo okwongera okukangula ku maloboozi agabanja Eddie Mutwe n'abasibe abalala abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuze.